Tuze empaka z'amasaza ga Buganda ez'omulundi gwe-19 ng'essaza lya Gomba lye likyasinze okuziwangula emirundi 5. Mu muzannyo gwa cricket, ttiimu y'eggwanga The Cricket Cranes ekomyewo mu z'ensi yonna gye yabadde mu ggwanga erya USA ne West Indies. Brian Masaba ng'abadde kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga The Cricket Cranes okumala emyaka 5 alangiridde nga bw'avudde ku bwa kapiteeni. Masaba agamba kyali kirooto kye okuzannyako mu z'ensi yonna. It's a different level out there. All the guys are very, very professional. It doesn't matter whether they're playing Uganda or they're playing against Australia. They go out there to win games and they do it ruthlessly. So, you know, it was a big lesson for us. Again, it just showed us how far apart we are in terms of our preparation and our skill level. Masaba si ye yekka atenda bye bayize mu mpaka ez'ensi yonna, wabula n'abazannyi abalala okuli n'omumyuka w'omutendesi Jackson Ogwanga. Winning a game was a dream for us as a Ugandan, and for the 48 million people back in Uganda to you know first and to see that Uganda's flag flying high up amongst the test nation countries. Tournament ebadde nnungi, ebisinga bibadde byakuyigirako naddala okuzanya ne ba idol baffe kibadde kyasanyu nnyo. Twagendayo okulaba nga tuteekawo performances ennungi wadde nga twali tumanyi tugenda zanya teams ez'amaanyi naye tubadde twagala tukole ekintu ky'amaanyi, just performances ez'amaanyi. Of course bowling yaffe nga mwenna bwe mwalaba bowling teyali mbi, naye kye twayiga ngu wetukomawo tulina okulaba nga tubatinga nnyo. Cricket Cranes yayolesezza omutindo omulungi era yafunye obuwanguzi bwayo busookedde ddala mu mpaka za World Cup nga bakubye Papua New Guinea, kw'ossa okuzannya obulungi ku mawanga agabasinga okuli West Indies, Afghanistan n'eggwanga erya New Zealand.